abampuliriza bulungi mwabasabira ku lusozi Seguku kino sikirese nti njagala kulwana oba nyina kwenjagala kuzikiriza kubanga ne bwenzija ku kyoto nga njagala kwogera ekintu kino muyinza obutanzikiriza naye kankyogere kuno bwe munawo mugenze ku YouTube mujja kiraba nti bwe nagenda ku lusozi nze nagenda yo mwaka gwedde nze Christmas kwenyini bwe nagenda saagenda kulya Christmas 2024 no yambuka Seguku ne nyambuka Seguku ne bwe ngenda Seguku ne nali ntera kugenda yo nga bwe nagere nasanga wekyenjawulo nasanga nga abakulembeza bali ku lusozi bawambibwa batya yes bawambibwa batya amayengo gatukuba ng'abavubi bakuba enduulu bali bamanyi bagenda kulaba omuntu afudde kulyato waliko nani naliko n'oyo omuvubuka Tomushoni avuga nze yali avuga kwega nange yali amperekedde kati ye nakuba enduulu nga nagakuba enkasita kyagayina wali omanyimu owuga nti weka kuyiwamu osobola nali simanyi naye sitambula yanga ku nnyanja naye nze nali neesiga kintu kimu kyokka ngamba Yesu ali mu lyato muno naye ng'omutima gwange mugumu kubanga nze omutima gwange nali naguwa Katonda ne mugamba Yesu ali mu mazzi mu Bayibuli etujjukiza okubeera abagezi ng'abaana b'emisota okusaddaako ogende mu nnyanja eyo tebuba busiro bakukema Mukama Katonda andi kati okutya Bayibuli egamba nti okutya abati kubikulirwa munane gamba nti abati abenzi n'abasamize tebaligenda mu bwakabaka bwa Katonda n'okutya musango kitegeeza omuntu bw'oba otya toligenda mu bwakabaka bwa Katonda kati nze kyenasooka kwejjamu kwe kutya kubanga ekisooka omuntu bw'olaba obwakabaka bwa Katonda tosobola kuddamu ne weegomba bintu byansi oba n'oddamu n'otya ebintu byansi bw'omuntu yenna bw'oba oli eyo ng'otya manya gwe obwakabaka bwa Katonda bwandikusuba kati wetutuuka mu nnyanja wakati ng'amayengo gatukuba mutufu gatukubanga ng'eryato lituuka mu bbanga ne liddawo oli omuvubuka olwo ng'azirise yatuuka kuzirika naye ye yali atambulira ku nnyanja kati nze atatambuliranga ku nnyanja nga ndi mugumu ng'okola ki obudde obwo nange nange ntema amayengo geza kutema amayengo ng'ali otemyeko bifo nali sitemangako naye kati abavubi bo baali bakola kimu baali balinze kulaba mirambo gikoze abali ku lukalu baali balinze kulaba mirambo naye nze nali mugumu kubanga okukiriza kwange kwali kuli mu Yesu gwe nakkiriza oyo Katonda omutukuvu ye yampanguza twatuuka mu makati era amayengo gatukuba akaato ne kabuuka mu bbanga omuntu eryato gwe twali tuli yeziseeko bwe yagenda dikozesa yakwasa ebyennyanja lyajjula okwesiiga lipstick omanyi kyekitegeeza omanyi okwesiiga lipstick n'okwongerako enjala kyekitegeeza kiba kitegeeza obuleminga Katonda ogamba Katonda nti omumwa gwange gwali gusaana gubeere bwe gutyo okwongerako enjala kiba kitegeeza ogamba Katonda naliteeka okuba n'enjala zange empanvu emisambu gibeera mu foomu nnyingi naye nze gye nalaba gyali mu foomu y'abantu yali mfumu y'abakyala wotegerera nti misambwa kubanga obeera ne discernment muggwe ategeera muggwe kubanga ekyokulabirako ffe tubeera tufukamidde tusaba mwabalokole abali eyo obanga temulaba mwesabire singa osobola kufukamira wansi n'omala eddakiika 3 nga tolina kyolabye gwegenda wenenye yes eddakiika 3 bw'ofukamira alina okulaba bw'ofukamira eddakiika 3 n'ovaawo nga tolina kyolabye manya nti gwensi ey'omwoyo yawambibwa kubanga sitaani okumanya nti kyaki omuntu yawambibwa omanyira wa nti mu kyaki nje kanisa mwesabira yawambibwa atusumbu asinza sitaani yawambibwa ekusookera ddala ebintu bibiri Export TV to the world. Kale mukwano gwange nkwaniriza nate eno programu yaffe mbadde nkusaba ogiwa obudde subscribing abo batonnaba sharinga nze omwana Soda Export TV abe ku kamera by the way mwabe emikolo era baye emikolo bifaananyi birthday parties ezenjawulo bwe oyagala okukwatira omukolo gw'omulungi status y'omukolo yonna gyeri bagwaki gwe kuba 0770944266 oba okubira ffe omukolo gwo tugukwatire bulungi tugukutere woyagala ku ssente ezijja mu nsawo yo ate nga ne service nnungi nnyo so mutwesige mutuwe emirimu tukolangane bulungi nnyo so tuli ku Ubuntu olunaku olwaleero osobola okujja n'okolerawo omukolo ate ffe n'ogutuwa tugukwata olabye bwofuna 2 in 1 aba Cambridge
tuli mukuzayo baana ku masomero bane mudduke magende ku ssomero eryo liri Matugga Kito. Essomero lino eno ddungi, nkiddamu ddungi, standard nnungi, empisa nnungi, omwana eddiini yo benzikiriza gy'agenze nayo ku ssomero bagisaamu nnyo ekitiibwa tebamukyusa. Kati school fees zaabwe zimala buli kimu. Toyina kyotwala ku ssomero, bitabo, mifaliso, masuuka, bikopo, makeesi byonna abisanga ku ssomero. Omwana ositula ye nga ye nti soda wuuno bwana headmaster wuuyo mukuwadde ssente mmeka ng'osasula. Ebisigadde by'anaakozesa byonna oba wakisulu bawadde essomero libimuwa. Mikwano gyange bali ebweru w'eggwanga tulwanyise challenge y'okubbibwa omwana n'owaayo ssente kakadde kamu ne bamutwala era akaayi omanye asomera Kampala. Kati bamukwase bo bamubeere nabo ebbanga lyonna ly'oba onaayagala embeera etambule bulungi. Nabbi wa Katonda Wanjise sooka obambulizeko bubuuza nze mbabulire kye tugendako. Tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu, oyo Mukama Katonda waffe ali waggulu ennyo era ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Oyo Katonda ali waggulu ennyo tugumyewo nate amannya nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert era tubaaniriza mu sitole eyo olwaleero. Weewaawo bantu bangi muli eyo omanyi tubeere eyo ku mitimbagano gye tutambulira n'owulira mbu eno ekkanisa ya sitaani, eno ekkanisa esinza sitaani kyokka nga gwagisabira muli comfortable nnyo era oyiwawo n'omubiri n'ogamba no ffe musumba waffe ali ku kituufu. Kati olunaku lwaleero omwami ono alina experience agenda tunyumiza bubonero ki obumu bw'olabira nti eno ekkanisa yadde njirimu naye okusinziira ku kikolebwa tuweereza sitaani era tugenda muki mugeyeena direct. Agenda tusubuulira okusinziira ku experience n'okwolesebwa kwafuna. Sebo waliwo obujulizi bw'ongambye osooka okumpa nga tetunnasimbula? Obujulizi bwe ngenda kusooka kuwa mu kusooka nababulirako story Katonda bwe yantuma Kizinga Kalangala era bye nasangayo waliyo amaanyi ag'enjawulo okusinga eno ebweru. Kati Katonda bwansindika ku Kizinga Kalangala nali sitambuliranga ku lyato oba nali sitambuliranga ku mazzi gonna. Naye bwe ntuuka banfunira akaato nali ngenda kubuulira njiri naye n'omuvubuka omu mu Ddaama bamuyita Thomson, so twagenda ntubuulira enjiri. Kati ebyembi twamaliriza zaali ssaawa 8 gw'emisana. Kati twagenda okudda twasanga ennyanja ng'etabuse ng'agendera ku buno obwato akaato akatene. Kati okudda twasanga ennyanja etabuse. Kati nze nali simanyi nti ku nnyanja ennyanja etabuka. Gwali mu myaka egyo gyali emeka? Yali 2 nga gwolinga myaka emeka atamanya nti ennyanja erusi anti kati ffe waffe kyenjojo teriyo nnyanja ku nnyanja eri kumpi. Temulina ade akayanja ade ekidiba? Ennyanja eri wala, ziri wala ennyanja ziri wala. Kyenjojo ali eno mu Batoolo? Kyonjojo Batoolo? Ennyanja ziri wala. Kati nali sigendanga ku nnyanja mazima. Nga togirabanga nako? Sigirabanga nako. Nali sigirabanga nako actually. Kati n'owamattuka eyo n'ogenda Kalangala? Kati ntuuka ntuvudde kubuulira enjiri ennyanja n'ensanga etabuse. Kati abavubi bonna baali batidde kuyingira mu nnyanja eyo nga bonna bali bbali. Kati omuno omuvubuka n'aŋŋamba n'agamba pasita omanyi nti gwe totambuliranga ku nnyanja naye ennyanja eno bw'eba etabuse tebagiyingiramu. Naye bwakuba nze nali nzikiriza Yesu. Lindako baakunywesa ku mazzi g'ennyanja? Saanywanya mazzi. Kozi baŋŋamba mbu oba akatuuka ku nnyanja ng'oli mupya mbu ennyanja eba tekumanyi. Basooka ne bakuwa ku tuzzi n'onywako. Bagambako ekintu ekyo? Ekintu ekyo Mukama ekiŋŋamba mulundi gwange gwali gusooka kugenda bwe nali ngenda nga sinasimbula Mukama n'aŋŋamba nagamba olituuka ku nnyanja eyo n'oba oligezaako okuvuba ekyennyanja mbu okikwase tolikikwasa. Kyeza amazzi tewali? Bagambye mu vision kati bwe natuuka era nabirabanga ebyennyanja nengezaako kikwasa kyagaana. Kati bwe muvubuka bwaŋŋamba nti ennyanja eno tebagitambulirako ng'emaze kutabuka nze ne mugamba nti nze ndina Yesu. Nambuuza pasita Yesu waluwa? Ne mugamba nti nze nzikiriza Yesu. Kati ne tuyingira ennyanja amayengo gatukuba ng'abavubi bakuba enduulu baali bamanyi bagenda kulaba omuntu afudde. Ku lyato waliko nani? Naliko n'oyo omuvubuka Thomson avuga. Ye yali avuga wega nange yali amperekedde. Kati ye n'akuba enduulu nga n'agakuba enkasita kyagayina. Wali omanyimu owuga nti weka kuyiwamu osobola okuba? Nali simanyi naye sitambuliranga ku nnyanja. Naye nze nali neesiga kintu kimu kyokka nga ngamba Yesu ali mu lyato muno.
naye ng'omutima gwange mugumu kubanga nze omutima gwange nali naguwa Katonda ne mugamba Yesu ali ki ali mu mazzi mu Bayibuli etujjukiza okubeera abagezi ng'abaana b'emisota okusaddaako ogende mu nnyanja eyo tebuba busiro bakukema Mukama Katonda andi kati okutya Bayibuli egamba nti okutya abati kubikulirwa munane gamba nti abati abenzi n'abasamize tebaligenda mu bwakabaka bwa Katonda n'okutya musango kitegeeza omuntu bw'oba otya toligenda mu bwakabaka bwa Katonda kati nze kye nasooka kwejjamu kwe kutya kubanga ekisooka omuntu bw'olaba obwakabaka bwa Katonda tosobola kuddamu ne weegomba bintu bya nsi oba n'oddamu n'otya ebintu bya nsi bw'omuntu yenna bw'oba oli eyo ng'otya manya gwe obwakabaka bwa Katonda bwandikusuba kati wetutuuka mu nnyanja wakati ng'amayengo gatukuba mutufu gatukubanga ng'eryato lituuka mu bbanga ne liddawo oli omuvubuka olwo ng'azirise yatuuka kuzirika naye ye yali atambulira ku nnyanja kati nze atatambuliranga ku nnyanja nga ndi mugumu ng'okola ki obudde obwo nange nange ntema amayengo geza kutema amayengo ng'ali otemyeko before nali sitemangako naye kati abavubi bo baali bakola kimu baali balinze kulaba mirambo gikoze abali ku lukalu baali balinze kulaba mirambo naye nze nali mugumu kubanga okukiriza kwange kwali kuli mu Yesu gwe nakkiriza oyo Katonda omutukuvu ye yampanguza twatuuka mu makati era amayengo gatukuba akaato ne kabuuka mu bbanga naye nze ndi mugumu ngamba nti Yesu gwe wantutte kubuulira enjiri era ojja kumponya Yesu yakutuma olinye nyanja ngeza Yesu yantuma ku nyanja nali sibeeranga ayi ku nyanja Yesu yantuma ngendeyo kubanga nze sandireseewo mirimu gyange ngende ku nyanja naye nagenda ku nyanja olw'ekiragiro kya Katonda oyo antumye nsuubira ebigambo bino byenjogera abantu abanaabiraba teri muntu agenda kulaba kigambo kyange kye naasigala nga bwali ne bw'onooba oliko omuzimu ng'olabye ekigambo amaanyi gali mu kigambo bino tetwogera bigambo nti byakalyoki bino tutuyogera bigambo nti bya babalyaki nedda fe kigambo tuwogera ekigambo kya Katonda tuwogera kigambo kya bulamu obuvumu obujjawo obwogere obuvumu wembujja kubanga nze njogera nga nnyinimu natumibwa ate nze okumanya natumibwa neekakasa kubanga siina kigendererwa kirala kindeese wano okujjako nze ndwana ntuuse ntya ku ekisipo abantu bange nembajjayo nembawo obubaka nze nkuyita na kusumulula nembasumulula abasibiddwa mu butimba abasibiddwa mu sengenge abasibiddwa mu puku buli muntu yenna awulira ekigambo kyange kino tosobola kusigala mu busibe era oteekwa kubuvaamu kubanga nze bwe nali mu nnyanja ng'ennyanja etabuse nalaba Katonda ng'abavubi balinze kulaba omulambo ogugudde oli naye nga nali siina experience eyakwetaasa ku mazzi naye siina life jacket nga gyezebabera nazo nali mubiri mwerere naye life jacket gye nayinayo yali Yesu nkimanyi nti obwonaba obuzibu bwonna Yesu ajja kuntaasa kwali kukkiriza kwange so mu kaseera ako abavubi bakuba enduulu naye okutuusa Katonda bwe tuwanguza amayengo ntugavaamu tuwangula naye ekyo bwe bwakya omuntu eryato gwe twali tuli yeyaziseeko bwe yagenda dikozesa yakwasa ebyennyanja lyajjula eryato lyajjula teyali season era bwe yamala okujjula ebyennyanja omusajja oyo komawo n'aneegaye n'agamba Musumba Robert njagala buli lunaku olinnyenga eryato lyange ekireza golowooza ebyennyanja okukwata ebingi kyava kummwe gaali maanyi ga Katonda waliwo ekyalaga kyakabonera akalaga kaali ke kabonera akalaga nti Katonda yantuma mu kizinga ekyo kati omusajja oyo n'aneegayirira n'agamba nti njagala buli kaseera at least olinnyenga eryato lyange bwebanga ogenda kubuulira enjiri ne mugamba nti nze Katonda yantuma butumi ku kizinga kuno nze si we najja okubeera n'olwekyo kkiriza Yesu yakola byonna yagaba omukisa so mu kaseera ako nenvayo nenkizuula nti Katonda okubeera ne Katonda toyina kutya okubeera ne Katonda oyina okukkiriza ate okubeera ne Katonda oyina okusaba Katonda akuwe spirit of discernment osobola okutegeera nti ngeri ki omuntu kyajawambibwamu kubanga nga tuvuddeyo mu bujulizi obwo nze Robert nze kubanga nze ebintu byonna byembawa byantuka sobola kubawa kyesalyako era teri mufumbi ajjula emmere n'agiwa omugenyi nga tamanyi bwewooma era omufumbi omutuufu yenna bw'afumba emmere asooka kuloozaako alabe empoma gyafumbi wasanga tewooma naye era tasobola kufuna maanyi bw'aba yina byayongeramu asobola okwongeramu kati nze story eno gyembawa sireese wano story nti kubanga njagala ssente oba njagala comment oba njagala lekisi no
nze story eno gye mbawa mujja kugiyita story naye nga si story bubaka mbawa obubaka buno kubanga abali eyo abasumba muli abasumba nammwe mwawambibwa abayita bannabbi abatume nga mwawambibwa temumanyi kyakola naye bwe munaalaba ebigambo byange bino ku bulamu bwammwe mujja kuwulira ekintu ekiringa amasannyalaze naye oyo mwoyo mutukuvu emisambo agibeera mu foomu nnyingi naye nze gye nalaba gyali mu foomu y'abantu gyali mu foomu y'abakyala wotegeerera nti misambwa kubanga obeera ne discernment muggwe ategeera muggwe kubanga ekyokulabirako ffe tubeera tufukamidde tusaba mwabalokole abali eyo obanga temulaba mwesabire singa osobola kufukamira wansi nomala eddakiika 3 nga tolina kyolabye gwegenda wenenye yes eddakiika 3 bw'ofukamira alina okulaba bw'ofukamira eddakiika 3 n'ovaawo nga tolina kyolabye manya nti gwensi ey'omwoyo yawambibwa kyatteeka woogwa wansi omulokole kyatteeka omulokole kyatteekwa kubanga amaaso go ag'omwoyo gateekwa kulaba luli bw'ofukamira wansi okusaba wabaawo ekirumba gaanakkiriza kubanga n'ebitundu byenyini bye tubeeramu wabeerawo abafuzi baabyo bakyayimaani baabyo soogera bakyayimaani abantu emisambwa bwe bw'osenguka n'ojja wano ku Ubuntu n'ogamba oze wano waliwo afugawo wano bw'ogamba ogenze Kasubi naye waliwo afugawo waliwo nannyiniwo so ono ye nannyiniwo yazimbawo nannyiniwo naye okuzimbawo olweyo bwe yasanga banannyinibo yensonga lwaki oli bw'aba azimba ennyumba asalirawo enkoko abala abasalirawo embuzi bakolerewo emikolo mingi kati fe abalokole tuteekawo saara kati emisambo giri gye ndigamba nti ogumu gwagamba gunnaagwe nti jangu tuwambe Robert ogumu nigugamba nti tomanyi Robert omutima gwe guwa Katonda nange neneewuunya gyatambula butambuzi negigenda kubanga gyalaba omusajja we gigenda okulumba omusajja mugumu kubanga sitaani okumanya nti kyaki omuntu yawambibwa omanyirawa nti mu kyaki nje kanisa mwensabira yawambibwa atusumbo asinza sitaani yawambibwa kusookera ddala ebintu bibiri abakyala ne ssente ebintu ebyo ebibiri byamaanyi nnyo bwe twongerako ebirala waliwo amalala nagwo wegali okugalaga nti omuntu yawambibwa waliwo ettutumu omuntu kwagala nnyo ettutumu kwagala kweraga bamulabe ago nago malala akona kabonera akalaga nti omuntu yawambibwa omuntu amalala kubanga amalala ojja kulaba musumba yegomba ogenda kulya museretoni oba ogenda kulya muimpiria wa Katonda oba ogenda kulya museretoni kakati muwereza wa Katonda ojja kugenda kulya museretoni ngesuwani y'emmere bagitunda mitwalo 5 naye ng'olina abaweereza wano boolina boweereza nabo waliwo atasobola n'okwegulira akakomando kati gwogenze museretoni ogenze kulya esuwani y'emmere ya 15 akajui amini ya mitwalo 5 kati egiraasi y'akajuisi teberezaamu ya mmeka kitegeeza ejja kubeera mitukizo sere zoogedde ntono nnyo ate nze ekyokulabirako nze ndeese ekyakulabirako kubanga nze sitera genda nawe nagenda ne bangulira akacaayi ka mitwalo 10 ekyo nakyo kiraga nti omuntu yawambibwa kubanga yes kubanga omuntu alimu okwagala ng'olimeemennamu walokoka okkiriza Katonda ng'olina okwagala kubanga kyemanyi omuntu alina okwagala bw'alaba munne ali mu kubonaabona amazima gaanakkiriza amaziga owulira ebiyengeyenge ekikukwata kowulira kikukutteeko naye bw'olaba omuntu kinkwatako nenkusabira nengamba sikusabira busabizi ebintu bibiri waliwo emmere ey'omwoyo n'emmere ey'omubiri waliwo omuntu ajja kujja nga teetaagisa kumusabira nga yeetaaga kumuwaalye nga si kumukuba malusu amatole kubanga omusajja oyo oba omukyalo noboona omusabira tajja kuwona akati tuli wali nti omuntu okuwambibwa nze nali ngenda kuwambibwa naye sitaani n'atansobola kumpamba tubadde tuli ku bubonero nti tumanya tutya nti ekkanisa oba omusumba yawambibwa omusumba akabonero akalala nti omusumba yawambibwa omusumba kwe kugenda n'agula suuti ya $1.5 naye nga ayina abagoberezi balina mu kyaki ng'oli tasobola nakwesasula ya sente za kwambala kwegamazi ekifaananyi ky'omusajja wa Katonda Katonda gwempeereza yennyini byonna nina okufiitingira ddala mwoyo ago gaba malala abantu bakolabe kubanga okugjayo ekifaananyi kya Katonda okwambala Katonda yatulekera mwoyo mutukuvu kubanga yagamba nti bwe muli weebwa mwoyo mutukuvu temuvanga mu kisenge kya waggulu nga temunaweebwa mwoyo
mujja kulaba ebintu naye manya nti abanabiraberi bajja kubiraba kulanga ebigambo byange byenjogera byanjawulo nze njogeranga na nyinimu njogeranga nyinimu nga Yesu bwe yajja ye tiyayogeranga abafarisayo n'abawandiisi yayogera nga na nyinimu nze bigambo bino byenjogera nabiraba era mbiraba era soogera bigambo bino sirina musumba gwe njagala okukuba nti oba nina church gye njagala kuteeka wansi no njogera bino njagala church gonna babeere baganda bange babeereyo n'omwoyo bamanye nti omuntu awambibwa atya ekyabakazi ne ssente bigiramuwa tulina okuzaala twale tosobola kwezaalamu olina okuwasa ekyabakazi ne ssente nja kusooka nzire ku kyaki gye nasanga yawambibwa ekitundu kye nasanga kyawambibwa abampuliriza bulungi mwabasabira ku lusozi Seguku kino sikireese nti njagala kulwana oba nyina kwenjagala kuzikiriza kubanga ne bwenzija ku kyoto nga njagala kwogera ekintu kino muyinza obutanzikiriza naye kankyogere kuno bwe munawo mugenze ku YouTube mujja kiraba nti bwe nagenda ku lusozi nze nagendayo mwaka ogwedde nze Christmas kwenyini bwe nagenda saagenda kulya Christmas 2024 noyambuka Seguku ne nyambuka Seguku naye bwe ngenda Seguku naye nali ntera kugendayo nga bwe nagenda nasanga w'ekyenjawulo nasanga nga abakulembeza bali ku lusozi bawambibwa batya yes bawambibwa batya abantu abakuuma ekifo ekitukuvu omugenda ne musabira ne mufune nja kusooka nnyonnyole bawambibwa batya ssente z'abawamba abantu bano batandika bulungi oli atandika bulungi nga abooluganda bajja ne basonda ne bagula ekitundu oba baguze ekifo olusozi oba kyaki kati bwe bamala kwesondamu 5 oba 10 pasita n'amala gula kati pasita akyezza ne kifuuka kike naye nga abaasonda baali ba Luganda be baasonda ne bagula ekifo kino atandika kumera amalala sente zajjaamu zigenda kuzimba zaakeedize sente zajjaamu zikulabirira kifo ne kibeera nga kitemagana sente zajjaamu zitwala abaana be kusomera Germany kusomera America kusomera London emirimu gyekisigaza kukola naye nga luli bwe yali atugamba nti sente zino tugenda kugula kifo kya Katonda ate mukimanyi bulungi nti omuntu bw'agamba kya Katonda ekya Katonda tekibaako na nannyini mulida abooluganda omuntu yenna bw'agamba mujje tusonde sente ekifo kino kya Katonda ekifo kya Katonda tekibeerako ne bwannannyini gwe ne bw'obeerawo olonda bulenzi bakulembeze kubanga ekifo ekibeera kya Katonda si ky'abaana bo nti ogenda kufa bakisikire si ky'abakazi nibo nti ogenda kufa bakisikire kiba kitegeeza nti sente ezinaavaamu zigenda kulabirira omubiri gwa Kristo bannamwandu abamulekwa abanamawanga na bano abali mu kyaki kubanga luna baga nti abalokole abasinga obungi tuli baavu okimanyi bulungi nti waliwo omulokole nga tasobola n'okwegulira kakomando temwagala kukola abasinga bangi talina mulimu nedda si kyekyo gwe omuntu n'obeera mu kyaki mande lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano naakola dise si kyekyo akati bwe ntuuka ku lusozi Seguku akabonero akasooka kalaga nti Seguku akandaga nti Seguku yaggwa sitaani yagiwamba kwe kugamba nti omuntu atuukawo alina okusasula omutwalo kusulawo mutwalo ate ne tenti ne bagipangisa kati saawo zino batandise kusasulira mu $. kiba kiraga nti mulinde olusozi yalweddiza terukyali lwa Katonda nga bwe yagamba maintenance eyaki kati abakolawo abakidaabiza tebabawe yes tukimanyi maintenance webeerawo tukimanyi nti waliwo zikabuyonjo kubanga olusozi bw'oba ogenda ku Lwera ogenda kuteeka mu sente meka eri yafuuka property ya muntu nga abantu bwe bazimba apartment zaabwe najjera batali kuzipanga kati eri yafuuka property kubanga kati yateeka mu $, basasulira mu $. oba gwe ekyakuluma nti wali tolinamu kasente nze sina kinuma nsobola okwesasulira naye ekinuma ye muntu kugamba nti ekintu kya Katonda ate okumaliriza nefuuka property n'atandika okugjako abantu sente kubanga olusozi olwo okuva edda abantu bajjanga nga omuntu bamugobye mu nnyumba n'agamba kangende mu maaso ga Katonda mbeere mu maaso yes lwali lwa bwereere omuntu bamugobye mu nnyumba ng'agamba kangende mu maaso ga Katonda najja n'amalo n'emyezi 3 ng'asaba agenda okuddayo ng'asumulukuse ng'afunye n'omulimu ate n'emizimu nga gimuvuddeko ne tugamba weewaawo Mukama Katonda kati kakati kyali amasannyalaze olusozi lulina okwaka yes amasannyalaze bwe gaba amasannyalaze yes security nalabayo eriyo security they need money musumba sebo security bamalayika baragawa
ani akuuma emiryango gy'eggulu ekifo ekitukuvu ani akuuma emiryango gy'eggulu ekifo ekitukuvu kikuuma emmundu ani akuuma emiryango bawadde kabonero akasooka kati bwengenda ekiro neneebaka nasula nga nkubagana n'ebisajja ekimu kiina omukono gumu ekimu kiina eriiso limu ekimu kijjira mu ngo ekimu ne kijjira mu mpologoma obudde okukyanga ndwanagana nabyo awatukuvu bwe namala okulwanagana no ndinga batekimalidde kati okumakya ssaawa 3 ndinga kangende tuuleko ku kyoto bwe ntuula ku kyoto gyali misana tukusaawa 3 nga ndaba ebisajja byetala ebimu bijja ne bituula ku bisiki by'omuliro ebimu ne bijja ne bituula ku butebe kwe batuula ebimu ne bijja bituula obatulo wali tewebase bulungi nedda naliwo nabisangawo nga byetalira ku kyoto kwenyini bwe bakubira emizimu ebisajja webyali ebyemagombe bwennyini nabisangawo nekindaga nti olusozi luno lwawambibwa abantu bakola ki bamera amalala olusozi ne luwambibwa bava mu Katonda olusozi ne luwambibwa kakati mbadde njagala gamba John Mulinde please olusozi Katonda bwabanga yakuwa nga yakwita olusozi olwo nagamba otandikewo gwoli mukulembeze bukulembeze eyo siproperty yo sikulumbagana nti sinsaalwa nti omusajja yateekateeka sinsaalwa kubanga olwo olusozi ffenna twe twasabiranga wadde twalabangako ebintu tekwali kuwambibwa twabigobanga twamalako ebbanga ddene nga tugobagana n'ebintu ebyo naye kati ebintu ebijja abantu bawambibwa nga tebamanyi kubanga omuntu nabagambye nti okwagala nnyo sente kabonero akamu akalaga nti omuntu yawambibwa kati kambuuze awo kokubaka tulina alukulira n'olusozi sitaani aba yawamba alukulira oba aba yawamba lusozi lwennyini of course aba yawamba alukulira kubanga alukulira ye mukulembeze ye leader kwegamba kyayagala kibeerewo sitaani yawamba Mulinde n'akyusa olusozi Katonda kyayagala omukulembeze kyayagala kibeerewo kyekibeera kubanga Mulinde vision bearer kakati wabeera vision bearer amanya buli kifo ku lusozi akimanya sajja muleka aliye ku ntuuyo ze uliriza okulya ku ntuuyo tetuganye nze nganze tekinnuma okulya ku ntuuyo naye ekinnuma saagala omuntu agende mugeena nga tamanyi tulyayo ebintu bino nze ekinnuma tekinnuma nti balya sente naye ekinnuma omuntu aleme genda mugeena yeekwase mbusaamanya bw'ayagala nnyo esente awo sitaani wamuwambira ayitira mu ssente omuntu bw'ayagala nnyo abakyala sitaani wamuwambira nayitira mu ssente naye ng'abantu abasinga abawambibwa balina ku ssente mwana soda kati awo saala ziba zigenda ewa Katonda bw'ogendayo ku lusozi oba ziba zigenda zikonvaati esaala eba tekola esaala eba tekyakola era naye byewasabireko ebyali lwaki kubanga sitaani bwajja n'abateeka sitaani ye yalekerawo abantu n'agamba nti omuntu bw'amala kuwambibwa n'amuwamba nti bisajja biwe ebiri ye sitaani akulekerawo eddembe osabe kubanga akimanyi nti ne bw'onoosaba tojja kukola ki tojja kufuna kyeweetaaga togenda kubotola kubanga akimanyi nti yakulimu kubanga ebintu bya Katonda bino si byakuleeta mu mubiri ebintu by'omwoyo bino birina kusigala bya mwoyo n'ebintu by'omubiri bino birina kusigala bya mubiri kubanga omubiri guyina emmere yagwo n'omwoyo guyina emmere yagwo bwe bw'onoobeera mukulembeze n'otakkiriza kuwabulwa bw'okubeera mukulembeze tekitegeeza nti gwe oyinza kuba otatuuka mu maaso ga Katonda nga Katonda yakulonda okukulembera bukulembezi bantu magezi kigo wa John Mulinde amagezi gempa John Mulinde nti addeyo mu nnone eyaliwo bwe kubanga kusasulira amasannyalaze ateekewo akasente katonotono kubanga okugamba nti buli muntu asuzeewo asasula omutwalo naye ng'asuze mubweru empewo emufuuwa aze kusula mu nsiko si gwe watonda miti egiriwo gwe just wazuula buzuuzi kifo Katonda yakitonda Katonda bw'aba yakugamba nti ekifo kyo kyakusabiramu tekitegeeza yakikuwa si kifo kyo si makaago si bizinensi yo mutegeera bulungi Katonda bw'aba yakuwa ekifo kyo n'akikuwa abantu bano abasabira ku lusozi Katonda ajja bakwatako bajja kukuleetera ne ssente nnyingi gwe z'otamanyi ensinga n'ezoosaba omuntu ajja agambe Mukama Katonda angambye nkuleetere nkuwe emmotoka eno nasumulukira wano Mukama Katonda angambye nkuwe emmotoka eno Mukama Katonda angambye nkuwe ploti eno oba nkuwe ennyumba eno naye gwe okujja n'osaana oteeko ako sitaani akukubira waawo kubanga akimanyi neyazimba Imperial Hotel ekigendwa kyali kufunamu ssente
Kitegeeza nti luli wali ozimba kintu kyo okituuse ku ddaala omale kulaba nti kimaze kumanyibwa otandike kijja mu ssente era ke kaseera katuuse okuwungula. Saagala mulinde ogende mugeena. Njagala okomewo ku musingi okimanye bulungi tufe abalokole twazimba ku musingi ogw'okwagala. Omugaati bwe guba guzze gubeera gwaffe ffenna. Bwe baleeta omugaati mu kyaki n'okimanya bulungi nti waliwo batasobola kwegulira mugaati osalamu n'ogamba gotwala kakatundu n'oli atwale kakatundu. Omanyi nga ezo zajja waabwe najja ziteeka eyo n'ayamba bamulekwa kakati bano abajja ku lusozi jukira tebabeera bulungi. Baba n'ebizibu bye bibaleese. Ate bujukira agenda kujja wano aba yadduse renti nga oliwo bamubanja renti. Kyeza bwe yambuka kasozi aba n'ekizibu. Aba n'ekizibu lyomu aba n'ekizibu. Oli baawe yamusudde mu nyumba. Oli bamugobye muzaali tasobola kusasula za renti. N'agamba kangende mu maaso ga Katonda. Bw'ogenda mu nyumba ya Katonda osasuzibwa. Ebyayo ebyokulya bagaba ebyokulya. Egenda ebyokulya ebiryeyo bw'oba ozza mu maaso ga Katonda. Ebyokulya ebibeerayo wabeera ebyokulya bya mwoyo. Kubanga jukira bw'oba odduse mukazi gwe ebyokulya wabirekayo. Yes, eri ogenze kulya kyakulya kya mwoyo kyobadde tolya. Bw'obeera mukulembezi kubanga obw'obeera omukulembezi Katonda n'alonda ekifo kye n'akimpa n'agamba kino ekifo kyakusinkanira mu bantu bange. Tekitegeeza nti ngenda kujja mu ssente zakuweerera abaana bange. Okujjako nga oyinza kulya ku mulimu gwo naye tojja gamba omuntu ojja omusasuze ssente ezo zonna. Musumba mulinde tetwagala n'abakulembeze gonna kikakulembera ku lusozi tetwagala genda mugeena. Ate endiga ezigendayo okusaba zozi w'amagezi kiki kyoyinza endiga ezigendayo okusaba endiga zeesabire kubanga endiga musumba togenda kwekwasa gwe endiga gwe ogambe nti nze bakutuusiza wali okuyingira muli ogambe yingira muli ogambe nti musumba tiyambuulira kino ogambe musumba ye yankula kino. Bwe kiba kya musumba kibeera kya musumba yekka. Bwe kibeera kya ndiga kibeera kya ndiga. Kaakati endiga kigikwatako okwewaayo mu maaso ga Katonda n'osaba Katonda omutuufu. N'osaba Katonda akuwa amaaso n'amatu ag'omwoyo osobola okulaba wajolaga. Kati nze ngambye ebisajja bwe nabisangawo teri yabindaga nze nabiraba naye abantu baaliwo naye kyensaba abalokole mwenna weemuli oba abasumba nabagambye obubonero bw'okulaga nti omusumba yawambibwa kyaki we yawambibwa. Bw'onoolaba omusumba ayina amalala omusumba ayagala nnyo abakyala akwana naye nga ayina mukyala we akyusakyusa abakyala. Omusumba ayagala nnyo ssente ayagala kulya mu bifo eby'ebbeeyi. Sina musumba gwe mmanyi akyusakyusa abakyala. Mwebali tetujja kwogerako abamu tebalabibwako mwebali. Sina gwe mmanyi mwebali nze sijja kumensoninga muntu mwebali. Nafuna omukazi omulala nga abadde alina omukazi nga baatandika wamu obuweereza nga baatandika bombi mu bugubi bazaala n'abaana bujingo ekyokulabirako. Kakati lwaki omwana soda njogedde ku kintu kino abasumba abasinga baagala nnyo okulya mu mawoteeri ag'ebbeeyi bakyagala nnyo era bw'aba talidde mu woteeri ey'ebbeeyi oba talina Yesu. Bw'aba tavuze mu motoka ey'ebbeeyi aba talina Yesu. Tavuze ku motoka ey'ebbeeyi naye ng'abantu be bali bubi. Abaana be basomera London basomera mu Amerika. Endiga bazigoba mu nyumba. Endiga tesoma n'akaana kayo tikalya bisubi. Waliwo omwana w'omusumba omugwe mmanyi tamanyi na Luganda naye nga taata ye Muganda naye Muganda tamanyi na Luganda. Abaana bo tebamanyi Luganda Yesu bafuuwa oluzungu kubanga kakati bano bataata baba batendeka kubanga bamanyi be bagenda badira mu bigere. Wano twali twogera ku musumba Yiga era ekyatuuka ku mwana we omwana we takyasobola na kuwanirira buweereza sawa. Omusajja agezezaako jengo alwanye n'obuweereza naye abasumba bano twagala baleme kwewanika kubanga amalala gakulembera ekigwo. Era baddeyo jengo muwa credit kubanga taata ekkanisa yali agifudde nga National Theatre nga mulimu comedy kaziina. Kati omwana bwe yakwata obuvunaanyizibwa bw'ekkanisa ebyo byonna n'abigoba mu kanisa era bwe yabigoba nekiviirako n'abaweereza n'abasabi okendeera ne basooka bagwira ddala. Kati musajja wattu ekkanisa azzeemu buto okugizimbira ku musingi ddala gwa Katonda. Bwe bubonero bwe tugambye obeera mu kyaki mukyala wa musumba nako kabonero okwesiga lipstick okusiga enjala ate kati gwakatuza bwaba Musa nja kubabuulira ekituufu. Omukazi olina okwekulako okwesiga lipstick omanyi kyekitegeeza omanyi okwesiga lipstick n'okwongerako enjala kyekitegeeza kiba kitegeeza obuleminga Katonda
ogamba Katonda nti omumwa gwange gwali gusaana gubeere bwe gutyo okwongera kenjala kiba kitegeeza ogamba Katonda nalize kuba n'enjala zange empanvu kati gwe enjala ze wampa kubanga bano abakola enjala zino basajja bakozi ba sitaani balina ekigendererwa kyovula amalala gakulembera ekigulu ono Lusifu ekyamugobya mu ggulu naye yali ayagala kukulembera yatunulwa mu suwaani ya mukulu nga naye ayagala akulembera Katonda n'agamba oyagala otuule ku ntebe yange kyala wa musumu ino okwekola kwa kaviri akamyumyula niwe kuba kapafyu niwe kuba kazilisi togenda tutwala obukulembeze kyekimu buviira ddala waggulu kyekimu n'obukulembeze bwa parliament kati bw'otunuulira ono sijja kumuyita maama waffe ono wa parliament maama waffe ono yeyerusa omwana ono abadde ono yeyerusa member of parliament avoola Katonda kitegeeza agamba Katonda oyo maama wo yes Anita Amonge agamba Katonda nedda Anita Amonge agamba Katonda omuntu olina kuba ne munakyo oyo Katonda gye yakutonderamu Anita Amonge agamba Katonda awo aba alangiridde agamba Katonda nze omubiri gwe nali njagala kuba mwe kati gwe anti kati speaker nyuma okulabako nedda tanyuma kulabako obwo buvuzi kuvola oli mukulembeze oli speaker wa parliament novaayo noweeyerusa kiba kitegeeza abaana bangi abajja kugoberera abatabazaalibwa abeegomba okubeera ne speaker bwe totunuulira mukyala wa Museveni eva gumanyi lwaki takola nviiri ago baagala bwagazi nedda si baagala bwagazi kyakulabirako kubanga nakyo Katonda kale gamba ne Namboze takola nviiri ne Namboze takola nviiri kalina wali aliko opposition takola nviiri naye alabika bulungi takola nviiri n'abakyala mukola bulungi abeegomba Janet Museveni omukyala Janet Museveni asala kakaati ke era akadiyidde mu kakaati naye Museveni we yamulabira we yamwegombera yali takola nviiri naye Anita Amonge naye yerusa nayonoona abantu baffe nayonoona abaana baffe nedda nayonoona abaana baffe beggwanga ekyo kuvoola Katonda njagala obeere munakyo oyo Katonda gyeyakutondera nakyo Katonda yakutonda oluwa Black beera ne ka Black Beauty toweya bagamba Black Beauty lwaki bagamba yaddeko ng'omubyomu teweegomba bazungu sigala mukalayo era nze kipisa bubinyo bwendaba omuntu yeyerusiza sisanyuka oba gwe oli mukopi bukopi nedda siri mukopi beera mu kifaananyi kyo Katonda mwe yakutondera tewejjaamu nfaanana ezikola okuba nedda tizike ofaanana gwe sodo kale abasipika yasooka ne kakati ani ali mu beautiful oli yasooka yali beautiful kubanga yali munakyo kubanga ekyokulabirako sitaani bwe yalaba Adamu ali munakyo ng'ali meme ennamu atondera okufaananyi kya Katonda yamulimbalimba n'amuzza mu kifaananyi ekyokufa n'amugja mu lusuku olw'Edeni lwebali bamutondweddemu kati okwo Adamu n'agwa nze ebigambo byogedde ku speaker sibibaddemu nedda bibaddemu nze njagala abaana bakule nga beegomba omukulembeze byakola kopa byenkola service delivery nedda obuweereza mukulembeze amanaging olukiiko lw'eggwanga bulungi ebyo byokopa tokopa bw'obeera mukulembeze ekintu kyonna kyokola abaana bakikopa bakitwala kubanga gwoba bakulembera bw'abeera maama abaana bwe balaba maama byakola n'abaana bye bakola eryo n'abasumba ab'Yerusa weesibye ku sipi abasumba b'Yerusa andi wakati nze njogedde ku mukulembezi kubanga abasumba b'Yerusa bangi nabo weebali namwe abasumba b'Yerusa mwenenye abasumba abakyala babasumba abasiga emimwa namwe mwenenye kubanga muvoola Katonda era n'enviiri musaana muzivireko ddala kubanga temumanyi enviiri gye ziva eyo gundi makeup gye mweteekako temumanyi gyeva bwe tubabuuza ntugamba mutulage kampuni ekola makeup ko gamba mukyala musumba atule katuti ng'alinga ezike tende tosobola kubanga zike akanga n'omwoyo omutukuvu tosobola kubanga zike otunula ku mukyala musumba ng'ali beautiful kwe n'osinza Katonda bw'aba yakuwa omubiri gwo mulungi bw'oba olidde bulungi omubiri gwo gunyirira tosobola kubanga zike otegeera bulungi tosobola kubeera nga zike Katonda yakutonda okwesiga batereze diet oli mu kifaananyi kya Katonda mu kifo ky'okwesiiga ebyo kutereeza diet kubanga makeup gy'oweesiiga eryo ly'eddogo kubanga nze mbawulira mugoba mu muntu eddogo faamu eddogo ligende ate eddogo lyennyini gw'oliina gwe weesiize eddogo eyo gundi bye weesiize ku mumwa ddogo
kubanga eyo makeup gye mwesiga bagikola mu bitundu by'emibiri gy'abantu era bwe tukubuuza tugamba tulageyo kampani emu gye bakolera mu makeup togitulago kujjako tulaga we parkingira eyo makeup avira direct Magombe neba ne mu buli kimu Magombe kati mu bonna mugenda kuwuliriza nze mwantu abudde abalokole bo buli kimu Magombe kubanga Magombe twogera Magombe twogera spiritually kubanga ne bana science nga tebana bakuleta science wa Katonda buli kimu Magombe kubanga lwakisungamba science ya Katonda Yesu akyali mwana muto bamutwala kusoma kitali kye Magombe Yesu bwe bamutwala kusoma ne bamuyigiriza zino enyukuta ezisooka zasookera ko Yesu yasoma andi bamutwalako ku ssomero Yesu ng'akyali mwana Yesu yasoma amasomero gaali ebiseere ati yasoma andi banda sayansi babeera wedda Yesu bwe bamutwala ku ssomero ye ate yatandika kuyigiriza omusomesa omwana Yesu ye yatandika kuyigiriza omusomesa kutuusa bwe yamuzza mu bazadde be n'agamba omwana ansobedde mulese ku musomesa ate yasomesa bijja mu kitabu kya book the lost book of Enoch niye kirabo kyo gyokimpeeko saga nja kikuwaako kakati sayansi bwe twogere Magombe tuba twogera ku sayansi kubanga sayansi omuntu yasookawo n'akola mmotoka teyalabira ku mmotoka oyo yali sayansi kyali kigambo kya Katonda gaali magezi kwali kuzuula kati faaba omuntu ayakola Bible yasookawo teyina we yagirabira nga kati bwe balaba ayakola mmotoka teyina we yagirabira kati bintu byava mu mwoyo kwegamba ebintu byonna bye tukozesa tebyaliwo byava mu mwoyo Katonda yabitonda byaliyo era gye biri kati tubivumbula buvumbuzi onatera n'ogaana abakyala abasumba okwambala ku mpale nedda n'abaweereza kakati era Bayibuli ekyogera negamba nti omukyala tayambalenga kya musajja n'omusajja tayambalenga kya mukyala n'avaako kikati ati kakati etteeka tugendera ku tteeka lya Katonda nina ne mukwano gwange ali bweru yaŋŋamba kati wamma soda ogenda mu kajimu yambala ekiteeteeyi ogenda mu jimu ogenda mu swimming pool kuwuga mbw ate yambala gomesi amaziga gikwate tetujja gendayo tujja kwogera ku ddogo kubanga eddogo bw'ogobawe kuba makeup kakati ate ogoba eddogo n'ogoba ati eddogo ate eddogo gw'ojja olyemese eddogo lyennyini kati tojja kugoba muzimu nga gwe byowesiga byennyini bya sitaani ya parkingira eri Magombe sitole eno bassebo ne bannyabo abakyala abalungi abaali beeyerusizaako gogenda soma ennamba yo buli yerusizaako akunoonye nga sibiri mu kuviira ddala ku amasipiika bannyabo ne bassebo ebigambo bino tubyogera naye byaba balondemu si byabangi bwe bikunyiiza toli mulondemu bwe bikunyiiza toli mulondemu bino bigambo byabali abagenda kuyita wali kukagwa bagende mu ggulu bw'olaba ng'otandise okunyiiga toli mulondemu maama tonyiiga wonyigira kati naawe anitamu nge bw'onoolaba akatambi kano tonyiiga ffe twogera byabalondemu gwe n'emmere bw'ebanga ekkaayirira please tolya gwe gireke jaka akatambi tobaako wa SF singo okubira akalane n'emmere gireke kati eno yabalondemu kubanga mwoyo tutimutembeya butembeyi omwoyo tumwogera twogera ku kyetwana agenda bakubya waliwo gwe bagamba omwoyo aliwa nti ali mukutu ne basima okutu nga mulimu ziriya dulamu nedda bw'oba oyogera ku mwoyo Yesu yagamba anti bamubuuza mwoyo omusanga wati muwulira ano okutunga abasirikale teekawo ne bakuba mwoyo afulume nga mulimu ya dulamu ate samutemizi mwoyo osobola otamuwulira mu kutu ng'ayogera kubanga omwoyo tekikakatako nti omuwulira ayogere ku kutu bwe twogera emmeme ina amaaso gaayo n'amatu gaayo tugenda gyogerako mu sitole eddako bawe enamba y'essimu enamba yange eri 0756 55 0966 MTN eri 0782 55 0966 nga maliriza tulina ekigambo ekiramu ekiwonya nze ebigambo byange byenjogera nabagambye enjogera nga nannyinimu ekigambo bwe mba nkyogere kisobola okusanga ku buliri si malala bw'oyogera bwe ngamba njogedde nga nannyinimu sigamba nti njogedde nze Katonda ngamba nti ebigambo bino mbyogera mbijja mu bwakabaka bwa Katonda nga sina kyenoonya sinoonya ssente sinoonya tutumu kubanga nze nsobola okusabira n'omwana ali mu Saudi Arabia emizimu ne gimuvaako oba najjula n'omwoyo ate nga tampadde na 10 nga simusabye na 10 nsobola kusabira omwana omuntu ali London naawona naye nga simusabye wadde n'10 naye ng'ebigambo bikola kubanga ekigambo kikola mbirabyeko ng'omwana ali Saudi omusalika ebimutuga n'okimugobako waliwo omukyalo omulala yali ali Dubai
ninga bwaba atambula alinga aweesa omwana mu mugongo nanga amusumba omwana mpulira mpeesa omwana mu mugongo amenya ninga kizimu kye kimuli mu mugongo kyaweese naye namusabira kyagenda bantu bangi bawonye ne wano n'omusabira oli omukono guzimbye avudde embalala ne guwona nga tomutuuse eyabya essimu yange mbadde njagala omusabira amere ekinanansi kabina nga bwemusanga musaana ekinanansi ne mmanyi oyo yazi mukama waffe yebaze musabire ekinanansi eyabya essimu yo mukama Katonda tomusabira mikisa za balokola wa mwanza matebana linjaga naye abizaayo full package omubbi tetumusabira mukisa tumusabira alokoke obulokolera kinasanga ngedda soko omusabire kinanansi kabina oba yoyo gwe twali nayo omukusere kino tipe kabina nkirabe kabina kinanansi nedda sebo kujja kutusaba ababbi bonna tubasabira mulokoke abaana bafango ni mulokoke ababbi bonna wabana bafango ni muli babbi tubasabe nawe yafango ni mukinyonyi naye bulaka bali yajokunonye baida ngolo twali ne kelementi natubonga kawo nga tebanabba simu so kelementi sigwe mulale yagitwala ne kati okubba nagwo omwoyo tujja gwogera ko masa wewa basaba ne banya abalabe story eno kya mukisa mulungi ogira bino gituke no gimala ko kitegeeza osoba no subscribinga ate kitegeeza osoba no sharinga kolaba wali ka like wali akagala katunudde wagulu kakonemu subscription bwomalo kikwata mu kiddemu okwate opaka wanalaga black ogenda beera kigalo kati gwe tukubire gongo ina kyobuuza ne for now bye bye Export TV to the world.